ng'oggyeko okutumbula ebyenjigiriza bannabizinensi nabo batandikawo amasomero okunoga ensimbi era bangi batandisa amasomero wadde ng'obukugu bwabwe si bwa kusomesa. Abaddukanya banka enkozi z'ensimbi nabo basalawo okutandika okuwola bannannyini masomero ensimbi okulaba nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe mu kiseera ekigere ku magoba ag'enjawulo. Kyokka bangi amasomero gaabwe oba ebizimbe by'amasomero biboyeddwa olw'okulemererwa okusasula amabanja. Okusinziira ku kaminsona avunaanyizibwa ku masomero g'obwannannyini omuli n'amatendekero Harriet Senkaali, bannannyini masomero basanga okusoomozebwa kw'ensimbi okutuukiriza ebyetaago n'okufissa ku ssente. Financing education can be a daunting challenge for many institutions. You are aware we are affected by COVID-19. It made an everlasting impact on the financial stability of the schools, as my colleague Didas has told you. Especially the private schools were hit most. Harriet Senkaali agamba nti bannannyini masomero bayimiriddewo ku bisale by'abayizi wakati mu bwavu obuyitirivu. The operational costs are indeed high, yet they have high dependency on tuition fees only, with inconsistent challenges. Abatandisi b'amasomero okuva mu kibiina ekibataba ki National Private Educational Institutions Association bagamba nti amabanja tegakyabaganya kufuna ku nsimbi ate nga n'obukwakulizo okufuna amabanja bungi nnyo. Stanbic, you have 360 best product service, but you do need to, I don't know how comfortable that tower is, you do need to really come to us and we discuss really issues and how you can get this. Wano abaddukanya Stanbic Bank we batongolezza enkola ey'okuwola bannannyini masomero ensimbi okuyita ku mutimbagano etuumiddwa Stanbic Flex Loan. Stanbic Bank ne School Pay baleese enteekateeka eno ebayambe ate nga tebamaze budde nti bazze mu banka kusimba layini kuwaayo ebipapula basobola obikolera ewaabwe. So bajekwanje eno system bagende ku School Pay, omuntu yenna alina kubeera ku School Pay okufuna eno loan. So bagende bakebere limiti yaabwe olwaleero kuba kakati buli somero lyonna eri ku School Pay lisobola okugendayo nerikebera ti Stanbic Bank esobola kumpa sente mmeka. Bw'oziraba teekamu application yo mangu ddala mu ssaawa 24 tujja kuba nga tukuwa loan. Mu nkola eno nannyini ssomero asobola okufuna ebbanja okusasula abasomesa okuliisa abayizi olwo banka n'emusalako ku nsimbi mpola mpola. Titus Jemba, BBS Terefayina.